Lero Secretary of Defense, Secretary of State wa America, Blinken, jali Israeli. Fact mulesa agenda kwa addressing a press conference. Israeli yatuuka dda mu kibuga Gaza. Ebakubye nno. Aba Hamas be bakubye. Era wenjogerera. Ekibuga Gaza kyonna yakisazeeko dda. Ba Hamas gye babadde beekweka. Wenjogerera. Israeli kyonna yakisalako. Israeli yagala kukola ebintu bibiri. Lwaki esazeeko ekibuga Gaza kyonna? Yagala balumya njala. Teri mmere oba mafuta gagenda kukiyingira. Remember Israeli yagamba dda abantu badde wansi. Kulafa bode ya Egypt. Bonna bave mu Northern Gaza badde wansi. Esigaze ba Hamas bokawo. Naye weekend parliament ya Israeli ba member ba parliament ba Israeli bakaba amaziga. Bagita Knesset. Ye parliament ya Israeli. Eyalasha bagita batya Duma. Mubimanyi. So Knesset lyerinnya lya parliament. Bakaba amaziga ababaka. Abasirikale ba Israeli 12 battibwa. Emmotoka gye bali batambuliramu bagikuba. Bonna ne bafa. Kyokka okufa kuno kuzibu. Abasirikale bano nga tebannattibwa basooka kwekubya kifaananyi 10. Bino byali bikolebwa. Jukira parliament ya Israeli ne wo cabinet gye bakola egoberero Lutalo luno balina satellites mu banga. America erwana entalo nga president wayo gyali mu Oval Office alaba. Kino kikujjukizaako ebali batto Osama bin Laden. President wa America Barack Hussein Obama, Hillary Clinton baliyo nga babiraba abasajja aba America bannange. Bossi bya masimu nti afande tuli eno tufa America ebeera buli kimu olwa satellite. So n'olwekyo sofa wadde Israeli efiiriddwa ku basirikale naye operation y'okugyawo ba Hamas erabika nti egenda eggwa. Kati Gaza City yo bayinza obutagiyingira mangu. Ba Hamas basima 5 ziri wansi mu ttaka. Kati Israeli wano weeri erina okwegendereza. Tomala gasalimba. Roadside grenades bazitega. Ba Hamas abo bolaba bayina drones eza Iran Kamahasi drones. Eyoyo banji banyonyole nti Iran je yawalasha je kozese Ukraine. Kamahasi drones. Eyoyo yesanyawo tedda. Teringa zineza aba America. Nti ejane kuba neddayo eri Kamahasi yo ye kuba ne bwatuka yo yennyini. It's a suicide drone. Za tabu chezikola Ukraine. Nenga za gwanga lya Iran. Yakati Iran yaziwa aba Hamas. Ngabwe yaziwa kulasha Ukraine. Izaba Israeli bayino zegendereza. Nazo nzibu nnyo. Waliwo gye bata anti-tank missiles. Izaba izibulabe baziine jo bazikubye. Zikuba tanka nazo za bulabe. Israeli nazo ino zogendereza ddala. Rocket launcher grenades ezo nazo kuga wano phrase Lutalo werweyongedde. Nga Israeli emaze okusalako Gaza City. Ate Israeli weino okwegendereza ddala. So Israeli kyeyagala kubalumya njala. Teri mafuta, teri mmere, teri mazzi, teri masanyalaze gagenda kuyingira Gaza City. Eyagala baveeyo gye bali mu mpuku nga bw'ofuuyira emmese. Emmese esobola okwekweka mu kituli gyayewo ebyokulya ejja kuvaayo. Waliwo ba terrorist bawambako embase ya Bungereza teyakaya na yabakuba tiya gas ne bafuluma ebweru. So
N'olwekyo Secretary of Defense, Secretary of State wa America. Remember UN yayisadde ekiwandiiko amawanga 10 gali 12 mu something galagira dda Israeli ekomye mundu ekomye okulwana. UN yalagira dda resolution negamba abantu bafune obujjanjabi n'emmere Israeli erekeraawe sizinge fire. Israeli yagaana. Prime Minister wa Israeli yavayo n'ategeeza ensi nti kino kye kiseera banywanyi ba Israeli mu ddeeno abataagala Israeli mu ddeeri ne Israeli tegenda kuba mundu paka amasinga eweddewo. Can you imagine? UN neeyisa resolution Israeli yagigoba. Nega ebyo UN ebyo byekisiru bye mulimu mwandibadde mu bivaamu. Teri mundu egenda kusirika wano. Era Prime Minister wa Israeli yawe ebyokulabirako bisatu. N'agamba America we bagiruma mu Pearl Harbor mu Second World War yateesa ne Japan. Kyali no kibuuzo kinene. America yaba Japan we bagirumba ne bakuba Pearl Harbor yateesa nabo baya bakuba nuclear. Nabuuza Abangereza mu Falkland Wars Argentina bwe yawamba ekibuga kya Bungereza Falkland. Bungereza yateesa na Argentina oba lwali Lutalo. Yagawa, this is the time every country in this world to decide either you will support Israel or you are against us. Or yali Prime Minister Benjamin Netanyahu nagamba Israel yagamba noga a ceasefire means Israel has surrendered to Hamas. A ceasefire means Israel has surrendered to terrorism. Yagamba singe mundu esirika kiba kitegeza Israel banalukalala bajiwangudde. Nagamba Israel okusirise mundu kati kitegeza nti Hamas etuwangudde naye tekijja kusoboka. Era mpaka nakati kyokka abantu abakafa bagenda mu mutwalo mulamba. Omutwalo balikenda kati okuva okutobanga musanvu. Hamas we yakola ekitakoleka nerumba mu ggwanga lya Israeli netta Abayisirairi 10,000 ekyali kitabanga mu byafaayo by'enseno nti eriye eggwanga obe omuntu yenna eyali alumbye Israeli natta abantu bwe bato ne mu lutalo luli 6 days war nga bakuba Abawalabu tekyabaawo. Kati ekyo Israeli teyinza kikkiriza era teri ggwanga liyinza kikkiriza. Ebyo byonna bikolebwa bali Abayezibula. Leero Nasrallah akulira Hezbollah agenda kwogerako eri ensi era speech ye fenga bali saacha tugirinze. Akulira Hezbollah mu Lebanon Nasrallah jukira komini ye supreme leader wa Iran. Nasrallah yakulira Hezbollah leero agenda ku addressinga eri ensi for the first time. Gwe mulundi gwo gusoose bukyanga olutalo lutandika nga kamera zonna zimwetoolodde ng'ensi erinze nga Middle East yonna erinze n'ensi okulaba akulira Hezbollah Nasrallah kyagenda okwogera. Remember Nasrallah akulira Hezbollah agenda kwogera nga Turkey ne Iran babadde basisinkanye. Foreign Affairs w'eggwanga lya Iran yabadde mu Turkey nga boogeramu. Jukira Turkey ne Iran tezaagalira ddala Israeli, zo ziri ku side y'aba Palestine. Kati nga Blinken Secretary of State wa America leero ali Israeli ng'ate Nasrallah akulembera Hezbollah agenda kwogerako eri ensi. Ate nga foreign minister wa Iran no watake babadde basisinkanye akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Gobo kitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi otegere politics wa Middle East watuuse kati.
Secretary of State wa America abadde ayinza okujja ng'ate Nasrallah agenda kwogerako eri eggwanga akulembera Hezbollah. Jukira Yemen yo yayingira dda mu lutalo era yo yaddikira yalinga dda era misairo zibadde ziva e Yemen ezimu ne zikuba n'ebitundu ebimu mu Isirairi wadde Omumerika ekyamuleetesa amaato ge gali abiri USS Gerald Ford weriri ku Mediterranean Sea lyato lya Amerika n'eriri eddala the Wison linnya eryo linsumbuwa eryato lya Amerika eri eryokubiri nalyo weeriri. Ampuliriza amaato gano soogera ku buno obwato bwammwe obwekalangala bwe muwugiramu wengati Amerika yaleeta amaato oyinza okulooza njogera ku emuvi kalangala eneekwata ebyennyanja erina yingini emu njogera ku maato ge bayita strike carriers zenkananga makerero obunene zeetise ennyonyi 400 buli limu zina abasirikale 300 baga Amerika ezze tezize kukwata byannyanja muleke Victoria mbubannange amaato gazze kwata byannyanja tusuubula lumonde bajjena abagalika amaato gali Amerika ge yasindika tebali makasooli nga abawana mayimu yinza okulooza njogera ku bajjeno baffe wano abali makasooli abamu bali mu operation gundi kusubula nanasi bali bajjeno bantalu. Yes, USS Eisenhower erinnya eryo linsumbuwa webale kulimpa muganda wange you are very informed. USS Eisenhower liryato lya Amerika eryokubiri agoboogala badduka baleeta limu lyokka ne litereeza East Africa ADF toddamu kugiraba waawo kati kwaga abiri aga Amerika agatudde mu Red Sea Bungereza yasindika dda era Prime Minister wa Bungereza naye abadde ayogerako n'alagira amagye ga Bungereza agali mu Cyprus gabeere bulindaala. Bungereza ina base mu Cyprus, Bungereza ina base mu Oman. Gonna yalagide yalaga British assets are moving to the Mediterranean. Basi ndikadda Bangereza boche bagamba nti we must stabilize the region. Tuyina okuteekawo obukakamu mu region nenga mazima ga Katonda mugulu gazze ku Isirairi. Ba marines ba Bungereza webali jukira special force ya America jeri olwedde eri mukulwane Gaza naba Isirairi. America yasindika da special force yayo jebali. America Lutalo yerwenyigira mbuto jebali bali mukuyambako. Bungereza nayo yasindika dda. No mu Faransa yasindika dda destroyers. President wa Faransa Macron bwe yakyali Israeli yagamba nti naffe nato twandikozeewo ko Waluson ekuba ba terrorist tujje tubayambe. Europe eri ku Israeli bonna bakyasa na Germany bagenda yodda ne bongera otegeeza ensi ffe tuyimiridde na Israeli ayagala otandika olutalo alutandike. Ne president wa Faransa Macron twali tuloza ati omusajja agenda kujja wamayogere ku mirembe two state solution yakyogera lunwe na France will stand with Israel. Era teyakoma ku ekyo yaweereza destroyer 2 weziri wali mu Red Sea zirinza lusitula. Omukyala akulira Italy prime minister wa Italy Meloni omu kubasinga okubeera controversial. Meloni prime minister afuga Italy omukyalo oyo y'omu kubasinga okubeera controversial mu Europe. Yajja n'agamba nti aba Hamas baleme kubuzaabuza nsi Israeli eyina right okwedefendinga. Remember Italy yegamu ku mawanga agasinga okugula ebyokulwanisa bya Israeli mu Bulaaya. Era tekyatwewunyisa nnyo nti Meloni prime minister wa Italy ye yali yakyogera dda naga temutubuzaabuza
bali be ba terrorist ba Hamas siba freedom fighter bwatyo politics bwali mu lutalo luno kakati kamalirize ne situation singa Iran singa Hezbollah remember Hezbollah badde kasuka ebikompole ennaku zino nga ne Israeli weweereza naye Hezbollah ebikompola byebadde kasuka biri limited eringa etayagala nnyo kuyingira mu lutalo naye ate ina okulaga ba Hamas tituli nammwe wali okubyeko omuntu emberenge Hezbollah kyeringa kyekola teyagala duyingira eri awo naye singa leero akulira Hezbollah Nasrallah amala naga ati Hezbollah eyingidde olutalo Middle East eja kuba ezeyo mu 1948 the entire Middle East will be at war. If Hezbollah enters the war with Israel, the entire Middle East will have entered back by historian 1948. Our America ne Israeli bajja kuba tebakyayina mukisa mulala okujjako kuba eggwanga lya Lebanon. Chief of Defense wa Israeli yagamba tujja kuba Lebanon tugizeyo mu Stone Age period. Bamubuuza Chief of Defense wa Israeli General ne bamugana naye General wa Israeli singa Hezbollah eyingira olutalo no mugenda kukola ki? Yasooka n'asiriikiriramu. Nanyo omuntu ali serious tamala googera. Wotegera nti omuntu ali serious asooka n'asiriikiriramu n'alowooza ku ky'omugambi. Yagamba munnamawulire wa CNN, we shall take Hezbollah back to the Stone Age period. Ekibuuzo ne kisigala nti Israel ena capacity eyo egiina. Is a nuclear power. Ampuliriza America ly'eggwanga lyokka eryali likoze seza nuclear. Bagikuba Japan mu Second World War, Nagasaki ne Hiroshima. Emperor wa Japan yasalendalinga. Akati gwe baga nti ensi ye ina nuclear n'olowooza ze zino labba bandi dayo okosome nuclear kye yakola Japan. Nuclear nga bamukubye asitula ng'ovudde mu bino nti ayokya ntiatta aleeta endwadde enkambwe eza kansa ne zibeerawo ng'emyaka nga 8 kye bayita radiation effects. Ne babebi abali mu mbuto abatta n'ebitundu ebiriraanyeewo we baakubye nuclear omukka ogwo n'ogusoofa oba ofuna effects endwadde za kansa. Akyusa embeera y'obudde zitonado zino empewo ze mulaba nuclear zisitula olwa impact. Asobola okuzza ensi mu kye bayita nuclear winter. Ensi nedda mu winter yonna n'Afirika yonna. Omusana ne gutaaka kubanga guli omukka gwa nuclear gubika horizon nga n'omusana bwe gwaka light tetuuka ku earth ne tudda mu kye bayita nuclear winter. Ensi yonna neekwata omuzira ekyo kye bayita nuclear weapon. Nuclear we bamukuba ewantu
bomu ya nuclear webwa atukidde mwete muochebwa you are vaporized Japan basanga ebisikirize by'abantu wali okutteko omuntu n'ofuuka amazzi abali mu radius nuclear wabalukira ate kiwoko unsa bote bajja mubulanga amatondo g'amazzi you are vaporized mufuuka amazzi ne wasigalawo kisiikirize kyo kati radius ezibaluka sinawe nkibanyonnyola neetaaga board nuclear mute kakati webaga ati Israeli erina nuclear zanya mpola genda mpola mpola ebasonyiwa busonyi wali olabyeko akaana nga kakumanyira nze nga abantu we bamanyira n'otunya omuntu n'omusonyiwa Israeli esonyiwa busonyi nega abananga ba Hamas ke tubasonyiwe n'otunulya bana abahusi mu Yemen nga beekalakaasa n'ogaana bana aba terrorist nenga yasazeewo okujja okuleeta amaanyi Israeli nga yasazeewo okujjayo capacity nga olutalo teruli mu mateeka duka omusajja alina defensive system kali mukyatenda Iron Dome aina gye bayita Iron Beam eyo Iron Dome biwero ekuba buloketi eri Iron Beam aina alo 1 alo 2 alo 3 Prime Minister wa Israeli mu 2024 yagenda mu America mu Congress nayogera ekitu ekyatisa na America yagamba Israeli esobola kuba California bino si yabyogera mu 2024 na tusobola kuba embalama za California with a nuclear kati egwali na intercontinental ballistic missiles pero mwe kati zili submarine ze dolphins zili nuclear armed Israeli esonyiwa busonyi era Israeli kyobula yoje bakomako UN kyobula ibateekako pressure baga bananga obusungu buyitiridde kati awo mbu yabakubi Abarabu balina mukyejo kati awo Israeli mbu yabakubi kale gwange lina satellites mu bbanga Israeli yakola ekyafaayo yatta munna science wa Iran with a satellite gun Israeli yakuba munna science wa Iran mu kibuga kya Iran ta Iran nga emundu ya satellite ekizibu temuli balisacha era wenda baba nabogera ku maradio nga babalimba gendo osome ku kyebayita Israeli is a military Israel gegamu kumanga againa industrial complex eyamaanyi nnyo nga gyo terisubula mata mwamuli wana Abannayuganda musubula mboga sibanye mwanyi terimba bye mulimu liri eggwanga limidde okutunda byakulwanisa Israeli tasubula bya nyanja gwalabyeko ebyennyanja mbu made in Israel bali bakozi babbo mu mundu bikompola ba specialist mu ebyo intelligence ya Israeli musadi gwegenda mu buli gwanga kata yakutta abayindi mukaaga ne bateeka kugwa kalabba lwa kuketera Israeli kala abayindi wane kata wan bakutta abayindi
Kataniga babadde baketera Israel Musadi erimu n'abana Uganda. Israel yakwata abaana baayo nga bato. Ne batwala mawanga g'Abawarabu. Ne bayiga Oluwarabu n'abamu basheeke. Advisor wa President Bashar al-Assad yali mu Yudaya. Nga ye advisor wa President wa Syria Bashar al-Assad. Abayisirayiri nga baagala kuba nuclear reactor ya Syria nenga tebamanyi waweeri. Advisor wa President Bashar al-Assad yagamba President wa Syria tusimbe emiti mu ddungu. President wa Syria namugamba idea gyolese nnungi. Kumbe oli ayagala kuwa Abayisirayiri signal nuclear reactor we yali. On advisor omukesi wa Israeli yagamba Abayisirayiri tugenda kusimba emiti mu ddungu naye emiti egikoze cross we wali zi nuclear reactor we bamukuba. Era Israeli yakuba nuclear facilities za Syria. Abasiriya bagenda okukizuula nga advisor wa president mwennyini mu Yudaya ninga muwarabu. Abasheeke bangi bali mawanga g'Abawarabu ne bakolera Israeli ba Mossad. Basiraamu bakulira mbasiraamu n'Oluwarabu baluwogera. Mossad esobola okuketta emyaka 6 n'ofa. Imbega gwe bakuteekako n'afa. Omwana we naketta ne muzzukulu we naketta. Gye bayita Mossad eya Israeli.